Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza okukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Muganda wange kuli saayi nnyo gy'obadde kiwa abagenzi okusaba abamuvuddeyo muli awo muli mu ggandaalo kati engeri gy'eri weekend gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nga mugamba mutya nkiwa mwenna muli bulungi. Gwe omulwadde nkusabye tugenda kuteramu essaala osobole okuba nga ossuuka naawe afiiriddwako wowe kitalo nnyo. Mukama Katonda agende maaso n'okuba nga akugumya gwe omukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange nyongera obbakubiriza ku nsonga y'okusubscribinga kuba nsonga y'amaanyi nnyo, ensonga nkulu nnyo kusubscribinga ku channel eno tusobole okuba nga tujambusa, tusobole okuba nga erinkinga okuba nga esobola tutuusaako information gwe twetaaga gwe tyandeetaaze mu nkola zonna ez'enjawulo gwe omukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza subscribinga, sharinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Mukwano gwange nno saagala kukuliisaayo, waliwo ebintu ebisesa. Oyinza otya okusindika omubbi okukwata omubbi? Kakati nno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyalinga kye yakoze. Omwami ono Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yaddidde n'apromotinga omwami ono amanyikiddwa nga David Kalemeera okuba nga agenda okuba nga akwasaganya ekitongole kya revenue. Muganda wange njukira emisolo mingi ezijje gibula mu ggwanga lyaffe Uganda. Omusolo mungi ogukumpanyizibwa abanene mu gavumenti. Oba ekyo ffenna tukkiriziganya nakyo tukimanyi bulungi. Kaakati omwami ono yavuddeyo n'alankingibwa n'apromotingibwa okuba nga yagenda okuba nga addukanya ekifo ekyo era n'akwasibwayo ofiisi. Yagimukwasiza simulala ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kyokka wano atusigira ekifaananyi nti nno ali mu kulwanyisa nguzi. Oyinza otya okulwanyisa enguzi ng'ate gw'oteeka mu kifo ekyo agirwanyisa ye kennyini ali enguzi, muli wa nguzi. Kuba bwe tujja tutunuulira ebyafaayo by'omwami ono David Kalemeera, yakwatibwako mu High Court era omusango ne gumusinga. Nakkiriza nga n'obujulizi obumala, kooti yakuŋŋaanya obujulizi obumala ng'omusango gumusinga ogw'okukumpanya ssente z'omusolo. Yagezaako okuba nga amanipulatinga ne identity mu ngeri etaali eyakwegamba nga yeepaatiika mu mannya agataali gagenda agezaako okulaba nga alina engeri gye yeewalamu okusasula omusolo ku revenue ku byamaguzi bye yali akukusa. Yakwatibwako ng'akusa ebyamaguzi nga kiyeewala kwe kusasula omusolo era n'akwatibwa, omusango ne gumusinga nga kuliko ne ba witness abaali bawera. Enfunda nnyingi, emisango mingi era gyamusinga era n'afiiringa guilty mu kooti. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kati oyinza otya okuva eri n'otugamba nti ono gw'olonze okuba nga alwanyisa enguzi, agenda okuba nga alwanyisa corruption, agenda okuba nga alwanyisa okuba nga omusolo gukumpanyizibwa? Nze ndaba nga pulezidenti waffe yeebase. Gwe mukwano gwange ali eyo, nze wenkitwala. Kubanga tosobola kuba nga olwanyisa buli bwanguzi ate n'oleetera ddala abasajja bali enguzi. Tosobola kuba nga ogoba mubbi n'ogamba mubbi munne ngoberaako oyo. Kitegeeza bagenda tutuuka eri omunyago bagugabane, oba bali obubiri, oba bafune obukodyo obupya ngeri ki gye bagenda kubbamu. Kati nze nkakasa bulungi ono ke yateekeddwa mu kifo kino. Obukodyo, tactics empya zigenda kubeera nga mpya. Obukodyo bagenda kuleeta bupya. Kiringa wonoobeera eyo n'okwatira mukazi w'omubwenzi. Mwana wange era kino nkigamba, okwatiranga mukazi w'omubwenzi tomuzzanga. Lwaki? Kubanga oba obikkiddwako akasubi nti leero obakutte. Kati ate omulundi ogwokubiri bajja kikola n'obwegendereza, bafube okulaba nga ku luno tobakwata. Gwe mukwano gwange ampuliriza, oba okitegeera. Kino kiri mu ngeri bbiri, kubanga
emitima gyaffe gyawukana nnyo. Emitima gyaffe gyawukanira ddala, ogw'omusajja n'ogw'omukazi. Omusajja waagenda mu bwenzi ye asobola okukomawo ng'akyayagala kyekimu, ng'akyayagala mukazi we nga w'abadde amwagala. Ekitali ku mukazi, omukazi waayenda awulira nga newe waka amwetamiddwa ayagala na kumutta bapepe, ye n'oli omupya gw'ayenda naye ate nga tamanyi n'oli gw'ayenda naye amwendako bwenzi. Oba otegedde enjawulo eri wakati w'omukazi n'omusajja? Ti omusajja waayenda ye asigala akyayagala mukazi we kyekimu, ekitali ku mukazi. Ye omukazi aba buli ayagala na kutta oveewo kuba yafunye omukwano omupya mu bulamu bwe. Kakati muganda wange wekitiibwa kirine ku mubbi. Okwata omubbi n'omusonyiwa kitegeeza ate kumuwa bwa gavana kubanga yagavaninga ebintu byo, kitegeeza agenda somba bukyere nga waayagala. Kuno agenda bisomba nga talina nakulabiriza namu kubanga gwe ye authority gye wamuwadde. Kati obanga wapromotinze obubbi yongera kupromotinga nguzi na bukenuzi mu ggwanga. Tusobola kuŋŋamba nti nno omuntu gwe bakwatidde ku several occasions nga kukumpanya ensimbi, ng'agezaako okuzannya emizannyo okwewala emisolo, ofiisi owa ggwanga omulamba, ng'omuganda wange nze ekyo nkikubyemu ebituli. Simanyi ndowoozayo, naye okusinziira ne ku social media platforms ezivuddeyo ez'enjawulo zonna zikwetisizinze ensonga eno. Bagala toyinza kusindika mubbi, kukwata mubbi tekisoboka. Ng'omuganda wange ali eyo, tegeeza kuno si kulwanyisa buli bwanguzi kupretendinga wabula gipromotinga. Simanyi ani awa pulezidenti waffe advice zino, era ani simanyi kati kimwe batuula nga bamusongera nti kati teekawo ono. Naye ebiseera ebisinga pulezidenti abantu batera okuappointinga wabeerawo ababa bakola dda appointing y'abantu abo. Nga nsobola okujja kati for example nsobola okujja ewuwo nga manyi gundi alina omukozi gwe yeetaaga, ne mugamba gundi ayagala omukozi akalimu ako agala mukolera gundi weeguni, naye wenkutwalayo nina kyenjagala ompisizeewo nga. So abantu abamu babatuuza mu bitebe ebyo, mu ntebe ezo nga balina kye babalirako. Ng'omukwano gwange ali eyo, si buli nti pulezidenti gwaba appointinze nti yabaamu appointinze. Amba abo abateerayo kabega ne beetega pulezidenti asobole okulonda abo. Naye kati oyinza ng'oŋŋamba nti n'olwanyisa buli bwanguzi ate n'oteekamu omusajja ng'oyo. David amanyikiddwa obulungi nnyo ne mu high court yatuuka omusango ne gimusingira ddala, ate gw'otaddewo asobole okuba nga alondoola obubbi, enguzi mu revenue, mu kitongole kya revenue. Ekyo nkigaanye. Kale mikwano gyange mbategeeza temwerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga bisobole okutuuka eri abo abakoze ensobi abatabitegeera bye bakola. Omukwano gwange ali eyo. Okuwabula si kibi, ffe tujja kuwabula tulabe oba waliwo ekinaagenda mu maaso. Tomanya, wayinza okubaawo enkyukakyuka ng'eddoboozi lino baliwulidde. Kati ky'oba okola gusubscribinga busubscribinzi, sharinga, commentinga, basobole okulaba endowooza za munnayuganda zaawo. Manyi abasajja babeera eyo mu ofiisi zaabwe mu paaliyamenti, gavumenti zaabwe ne balowooza nti gwe omuntu wa wansi gwe balese eno be bakusinga otutegeera. Batwalira ddala nga batategeera mu bo balina otutegeerera. Naffe tulina endowooza ez'enjawulo zisobola obbongerako, zisobola okutwala eggwanga mu maaso. Oba okitegeera gwe mukwano gwange? Kakati sharinga, subscribinga, bano abasajja tubalage nti ndowooza gye ziri ideas, ideologies ezisobola okutwala eggwanga mu maaso. Bannansi baziina gye ziri eno wansi, naye temutwala budde kutunuulira mu ndowooza zaabwe. Oba okitegeera? Mukwano gwange ali eyo, mukola kyamaanyi nnyo okutegeeza. Nyongera mu maaso n'okuba nga era mbabuuzaako baganda bange timukolera ddala kyamaanyi, mbasiima nnyo, wabula kambaagalize wiikendi ennungi. Mwebale nnyo, mweraba. Tujja kuba tukomawo
gwa subscribinze tewerabirako nakadde kuba bwe tunaakomerawo ate tojja tegeera nti tukomyewo. Omala subscribinga ng'okoona kadde awo gwe mukwano gwange mpuliriza.